wadde taata ayinza obutakwagala n'asirikira omwo naawe omwana akoze loosi kansirike naye ate bannazaala baayitawo. Kaakati ono omyozi w'obusa mu Butusi wuuyo baamugamba abeere eri ku biraalo naye engeri gye batampa mmere leero kanzibe nzibe nkooyo okwegayirira mpulira balyanya ebisiike ne lwaki bandyako omusiike tebamuwa ku musiike omanyi yeeronda nnyo bandiguladi akamoroka mutwaliva ddi ku levu y'okuyola obusa kikazi byonna ebinyirira gwalina kikazi kyo kino nakyo mwana singa mbadde siri mukozi wano wana ndikubye bukubi ngwala kino ni kyekinyirira lengira okuguluka lengira mugu mpulira nkwina kikazi kino lwakuba kirinamu olugezigezi kyekisinze okuntama agenda okuwulira nga tagwa kava kumba omukazi aleese omusajja ewaka bannange naga naye nawerekerawo ebintu bino lwaki neyeyagala nnyo omukazi aleese ewaka era Junior kati kumbe ayagala mbu kulaba ku Junior azze mumaka ga musajja Junior gwe boogerako omusajja akimanyi nti taata we mulala oba yamuzaala ono ali wano ali mukutereeza ngoye za Derek Bakabush kasikonkoto batereza ngoye bamwagala bitya alowoozezza omukazi ono era twawulidde aluma ogw'engulu tewali agenda mulemesa kwagala muvubuka ono wadde mukulu oba amusinga emyaka ages just a number nze sigenda kufiira mu bwannakyeyombekedde mwana budi kyansanze nakyo tutandikiraawo yamusanze mu kazigo ge kati oli bigenda kyukamu katono ono yaba abeera nga alaba Land Road atereeze waka alongoosaawo nnyo kati ng'ajjayo essimu okumanya amwagala atandika n'omufunako ebbuba weetegereza sinema egenda maaso mama I'm sorry mama kati naawe wandibadde oseka mwana waffe alabirirwa kati oyagala kuleeta lunkulu naye naawe ekimanya akasente kakyali katono nange wano ndiwo lwa musajja ono naye sente tunaafuna omwana waffe lwaki omwana naye kati musajja amundabirira siganye naye nange era mba nfunamu okutya lwate kati wembeera erinze nange mba kimanyi nti emmoroka eri ku lunnya ebyo biveeko nze gwejjamu n'engoye otandika omugo olugono olugono saagala kolera wano olugono naawe oli nedda atambula kiro nga basezi nedda musajja mujoze nnyo nkuzaddemu omwana bino byonna biri wano byogerwa kumbe ono omuyozi w'obusaawulire ali kwa Kiba kuzaddemu omwana atulabiridde omwana n'amuganze njagala mbeere nga njiye bala n'akasente tonnafuna nze njagala obe ng'ofuna ennyumba eyovunaanyizibwa ngenda okuva wano nga nkimanyi nzija butereevu wulira ejjoogwo kati nenva ku ebyo ebintu byoliko eby'omuzannyo fubeera musajja ow'olugono omusajja ow'olugono ayagalika wa lugono omukazi ayagala lugono naye nvamu eyo tudde mu lugono nempulira njagala lugono oyagala lugono eba natusanga nkutuntuza tabu nejja naye kati yagala kukola ekindaba nga asese tukwagala va wano munange efirimu egenda maaso weetegereze nnyo mukwano oli bulungi nnyo n'amaanyi yamugamba ali bulungi nnyo n'amaanyi nenaawe olwayo nnyo ebintu by'okulwayo byo si birungi
Ha? How are you? Oli otya? Sente bulungi. I'm fine. Mbwali bulungi. Okay. Amunenyeza okulwayo. Jankulereko. Kavubuka kato kabeera focused. Akavubuka kato kaba focused. Eyo ebyolugono yingira amagye. Yiriba. Teeka muntu ku ntandaalo bibonereza olugono kayina lungi nnyo. Olengera embugubugu. Olaba embugubugu. Kati mbu yabadde agenze kulaba taata. Zijja kusange. Kazino kubisinya mane kumisi. Taata mbwe ennaku zino tali mu mbeera nnungi. Era waakuddeyo buzzi. Tava kukola kuba teyeetaaga kukola ssente famire eyina. Ate omwana ow'obulenzi omu ayagalwa ewaka. Bw'abanga alina kye yeetaaga abazadde abamu babakola ekyejo ne babawa ne pocket money. Omwana n'akula nga taliimu mulamwa. Kale nno agenda maaso mbuuza mbeera ki eriwo nakyo ekibadde wano. Obwedda amulindiridde nga tannaba kwagala mulaba nga tannaba kumulabako ng'embeera emusobedde. Ya tugenda maaso. Oba yo okuntwalako ewamu. Kaakati omukyalo ono yasinkana mulamu we. Ne bwe yasinkana mulamu we ate yatandika kugenda maaso n'okulikanya abaako engeri gy'akukuluma. Atandise ofuna ebyekwaso mbuno simanyi ono takyalabirirwa. Namuganze mpulira simanyi lwaki omusajja tanfaako. Taagala kulayikani atwalako wammwe tannyanjulanga waffe. Mwambadde mujjiridde ng'ekituufu muzze waffe oba muntu tenya. Nanga njagala mbalabeko ewaffe mujje nga munekedde emikolo gibeewo. Nja kulaga abantu bangi. Namugaata ffe nja kutwala ewaffe. Era bantu alambizibu. Kati mbu waliwo olumbe wiiki ejja ab'ewaffe ojja balaba ku lumbe. Ebyo bye biboozi byataagala kuwulira. Omuwala mbuye omubalagavu omulungi ate alina abasajja abaagala era abafaayo. Jjukira ono omusajja gwawulira gwa complaininga atamatiza buli kimu atayina budde bwe. Ye musajja amukoleredde era ye n'ennyumba amaka mwe basula ye yazimba naye alina gwawaana ebbali eri. Akyali mu kazigo. Nga naye kennyini tayagala kagendamu. Naye ebiseera ebisinga ebintu by'emikolo ebyo biba byakuteesa. Naye ono yalaba tebamwagala kuba tebamwanjudde. Sooka olindeko. Kiki ekyo? Y'omuwala maama. Tunuulira ekifaananyi ekyo kyetegereze. Olwo yali ayambadde kiki ekyo? Kaakati ono we baamugamba. Mbu kaganda ke ndowooza ko baakatutte ewaabwe. N'alagayo kaganda ke ekifaananyi. Kumbe n'omukyalo oli Naluyombya mukwano gwe gwe yakyalako. Weetegereze.
Naluyombya ono mukwano gwe yakyala be bano bannamateeka era gwe yagaa nti njagala nnyambe buli kimu onnemeseza omuwala oyo. Kati laba ate ono mulamu we yali tamanyi nti kano ke kaganda ke ate nga kyekifaananyi kyekimu kye baamulaga eri kye bamugaa njagala okalemesa Derek. Ate kyekifaananyi Naluyomba kye yamulaga okulemesa omuwala oyo. Ono ali mukoza nti muganda we ye baamututte ewaabwe wabba. Omulenzi yamututte ewaabwe gye bamuzaala. N'alaba ku bazadde be era babaddewo engeri y'essanyu. Kumbe ebyabadde eri bali mu nteekateeka za mugoba. Ono musajja atwali ku mirimu. Agenda maaso alaga omukozi wabataliiwo ebitundibwa bino wawo olina okukoma kuba nsaliraako ye taggwawo eri bakasitoma naye tolina kusalako nnyo ate kuyingira mu zaasuubudde. Amulaga biki ebyalekeddwa abantu balina okuleka ne banona. Waliwo ne waliwo bazikanikira essimu. Tetwagala kola nsobi. Efirimu egenda maaso. Jangu okole ku kasitoma ono toseka. Efirimu egenda maaso. Kati nno mulamu we. Ebiseera ebisinga okwogera ku mulimu gw'omuntu nga tegukola sente obanga omuvuma. Yali mu takisi ng'asika kijji. Naye ekijji ekyo kyamulwaza nnyo ekibegabega kuba kyanuuka. Buli w'okisika mubamu ebijji ebitaliimu giriisi nga kiraalira kati kyali kimuweekudde omukono. Ekyo n'akiddukamu. Ate weegenderezanga nnyo emirimu egitwala amaanyi amangi n'akasente kaba katono. Aba ali awo ng'essimu. Yes, honey. Nga honey. Kasitowuliranga ebigambo honey. Mubisi gwa njuki. Okay. Honey tabangako kigaji. Yes. Okay. Honey ayogera n'oluzungu akwogeza oluzungu honey. Abadde azekula ku mulamu we. Namuga nzija mulamu. Kwe kufuluma. Egenda maaso ndagame tuliko local content Uganda ne movie. Kakati tugenda okudda ewaka. Wanji mama. Ani yakutomatika eno kozese. Maama ali mu kuyombesa muwala we. Bayina omwana w'obuwala omukulu. Netukuweerera. Namuga twakusomesa obe ng'ovaamu okutegeera obeere ng'oli muntu agasa ensi. Naye kati oli awo wagamba omulimu kitaawo ali wano mulwadde. Kyabena kasitanzo. Namuga munenzize kumulaba maama. Maama ayomba. Omwana yagenda okukola nga talina kyalagawo aba akola biki? Kubanga twali baddamu tugamba. Nengamba omwana kati engeri gyasomye kati ebyo byonna twabiyitamu ne tugaa kati kuba okusoma kuba kusiga then essaawa ey'omulimu kuba kukungula. Mama ngezaako kwagala okubanga afaayo gye naye nange omwana ono okubola yagenda ku mulimu omulimu guleka gwamufuukira abazadde. Bannanga okukola kulungi naye okufuna akadde akagenda okyalira bazadde bo kakulu. Ne mubanga obalaba mu kaseera ak'essanyu. Kati munnange naawe engeri gye ino okwanziramu. Tugenda maaso. Kati omwami jjukira akomyewo wakaaliko ekiriruliro. Ekiriruliro leka naawe olaba neebasa ate omala nsugomberezaako. Mukwano. Kati nga mugambadde nina kyenjagala okugamba. Mulamu wange azeeko ku mulimu okundaba. Mwekanze bwekanze. Zewa wenkolera. Abadde azze. Naye bamukubidde essimu. N'essimu eyo nebanga oba mukubidde mpulidde neŋŋamba ye. Kati ate baba bamukubira essimu ebyo biba bibi. Namuga nimpulidde nalabye nali manyi munno mufumbo. Ng'omanyi abasajja abafumbo yamala. Namugamba ndi oli yali amuwasiza ali musajja mufumbo ate nga mukulu. Namugamba era ye bwe yalaba ngo ntalina gyamutwala naye afuna ekiddako.
kali waliwo ekizibu awo. Omusajja yamwasa omumanyi nedda simmanyi bulungi naye mpulira omusajja gwayagala oyo mbu muva Bulaaya. Kaakati nno taata ekimbe kimuli bannange insitiriya n'abantu abakulu abaluma nsonga za mutima. Kaakati nno maama ali mu mbeera yagenda kunaabako omutabani ye yagenze dda wa mukazi we kati muwala we azze abadde ku mirimu bbanga ddene n'asikyusa afune akadda ajja alabe ku bazadde kasita yawulidde nga taata muyi zuukukumireko onywe ku mazzi taata bagambye alina okunywa tayagala kunywa mazzi mpulira kamunguluze buli wenkyusa omutwe mpulira ngaayiwa epipa nti omutwe guzitowa oyinza okugamba lubengo situka tonyiga nnyo ojja kunjiwa akabengo okowe buli wasituka awulira nga abayuza kabuuyi ne naawe taata kalereka kwateko okunkwata siganye nayo nsulika amatu mpulira nga njiwa bannanga kulinga avuunula ekidomolola tika naawe domala gazanyira mu nkizi mpulira ojja kunkutula olukizi maama eyo mmeeme gy'okyusa akawago kabaluse love okugwa mu laavu si kibi naye laavu kijja oguddemu amazzi gadde gamuyise mu nnyindo omwana agamuwadde atya mwana gwe oyagala kunkola ki owulira otya kati kyempulira entebe eyo ekirwadde mu ntebe kyali awo ekirwadde maama entebe ekintu kyantomera neŋŋamba okujja kwoli ekuntomera ku ekintu leero ekyangwa mu kifuba kwekundeega kyekyandeega kiki ekyakuleega taata tejuba tekyogerebwa ekyogerebwa mwanange ono yamugaye nja tukeera mu ddwaliro weyongera amazzi tugende mu ddwaliro kati awulira omutima gwenjeera omutima agenda okulira gwenjeera omutima mwenjeezi maama gudde eno gudde eri sooka ebakemu naye nkyokere mu ddwaliro ogwo omutima ogwenjeera gutyo enkya togusange mu kawago guyinza okuva we gubeera ne gwenjeera ne gugenda ogira oti nga guli mu ntumbwe obulamu oba okyayina kenzije kaakati ono nga yeewuunya nnyo omuntu gw'abadde nga bbirako yenno omwami ono yakitutte ekintu ng'ensonga eno nkulu omuwala okubanga alina abalenzi abamukubira amasimu ate nga lyamanyi afumba bw'obeera ng'owasizza omukazi naye nga baganda be bonna benjeera bwenjeezi nga gw'otyamu kati ate noono naye we yakimugambako yatabuka nnyo tomala ganzija mu tulo ndi wano ndi mukwerotera ebirooto byange ebyenkya onzuukusa oba olinga musajja gwoba olimu ekyo kyekyakutomera ekyo omutwe ogwo gwakubiranga omupiira omuyonde noera tolina mu magezi kati oli awo sirwalira ku busirwazi kitanda kiba kyakwebakamu si kya mboozi ono omukazi watuukira ogani wantama omusajja omugezi oba olindabidde nakutama ddala waliwo okwagala awo omuntu gweyagala oyinza omugamba wantama okimanyi okutama nsigo kati oli oba wamutama ekigambo ekyo kyomutadde mu mutwe ye aba agenda kivuunula atya tekimuleetedde kunoonya abatamutama ng'enjuba enkya evaayo kaakati enjuba bwevaayo enkya onayagala kukwata essimu evuga agenda ogyetegereza nga yiino owaye bebi
Wanje nkaine simu evuga. Ogenda okweregereza muganda bwe yamukubira. Muganda we yakuba. Kati nga mga kansooka enjogere naye. Ngaga kansooka ayogere naye. Onadde engulu. Lwakibogerera bbali. Okwogera si kubi ne lwakibogerera bbali. Bantu baagala nnyo okwogerera ebbali. Lwaki abayogerera ebbali? Ogenda okuddako ewa taata. Amakyoto omutima gwenjeera. Ekyoto kimbabula taata. Taata ebigambo akulukuta bukulukusi. Bana Beki lwaki ontawanya? Era eno Beki ontawanya Beki otawanya nnyo Beki otawanya. Namugamba nenjagala ogende mu ddwaliro. Obulamu obwange tebuliyo. Nawe namugamba obulamu tebuli mu ddwaliro. Ekituufu obulamu tebuli mu ddwaliro, obulamu buli ku muntu. Muzeeyi Kiwala yali akimatidde. Baana mmwe mujja kutta bazadde bammwe. N'abazadde batta abaana baabwe. Abaana mujja kutta bazadde bammwe n'abazadde batta abaana. Weetegereze. Omusajja talina mutwe guluma n'ekizibu kiri mu mutima ogumumyansa, omutima gwenjeera. Mulimu erinnya ly'Ekiwala kiriri kyenjeeze, omutima gwenjeera gudde eno gudde eri. Afa. Afa. Sigenda kufanda kyo. Nawe ekintu kino mpulira kindi bubi. Mwana muwala. Namuga oli mwana muwala oba nandi kigambye naye. Saagala fana kintu kino maama kyogere. Kintuga. Kyekintuga. Kitwala mutima ebirala kyaganye. Kuba nakisindise mu kabago ne kidda mutima mwe kitudde tekyagala genda walala. Kabuyi mulamu nnyo. Kabuyi ya mulamu nnyo naye akabago kano kankubira kumukubakaliranye mutima. Mutima guno omusajja banne ng'omusajja oba n'okutambula naye gwenjedde omutima obedda gwenjeera guguno gwenjedde omutima gwenjedde taata bagenda omukwatako omutima gwenjeera gwenjedde omutima gwenjeerazeewa ngulire manga guvuddeyo gugo gwambuka ne speed nene gukwate gubaka omutima baka omusajja alimu omuleego wali owulidde omuleego kati omutima kiguddemu muleego aluma amannyo omuleego omutima gwenjedde banange omwana wuno alinga mbuzi kati alinga mbuzi bubuzi efirimu egenda maaso omusajja wunaatuse butabuse weeka laba omwana waweeka kitawa nti maama ali ku kimu muwala we weka omwana maama yagamba muwala we weka omusajja bamutwala ng'entandaali wuno bamututte ng'entandaali bamukutte magubbeni emmoloka n'agiyingiramu atya ekireetera omutima okwenjeera kireese stroke bamututte akalambadde gweddeyo naawe oli wano ozunga otuwunyiriza akamwa otukube n'ebisiraani lwaki we bayise gwazze bannange
ate Naluyombi atalina waatayombera buli ekimususeeko atabuka. Naluyombi omumanyi. Efirimu egenda maaso. Munange nga basimbula mmuruka nga basimbula emmotoka. Musajja mukulu atwalibwe mu ddwaliro. Musajja mukulu atwalibwe mu ddwaliro. Efirimu egenda maaso. Kakati munange ogenda okudda mu ddwaliro. Mutabani teyabaddewo era ali mu byakwetonda. Ensonga eno egenda okukula eti mwana yandibadde abaawo obulenzi era yandibadde alina kyakoze. Kakana togenda nnyo. Yandibadde alina kyakoze. Atate wekaka. Enoma ololo yaye wubi mama wowe yaye mama. Efirimu egenda maaso. Kakati musawo agenda okujja. Yamugaa nti munnange muleke egiraawo mulamu tomwogeza naye anaaba bulungi. Ajja kuba bulungi. Kati munnange ono ng'atuula ne musawo amugaye nti agenda kubeera bulungi ddala. Taata toweraliikirira. Alina take home points zenjagala nti singa tuba tumusiibudde wulira ng'ateredde omugambe nga mutuuse waka. Kati ng'amugamba nabe njagala nkugambe taata woono ye nga musawo alina kyalabye namugaye singa anaamala okutegeera njagala obe ng'oyogera naye. Omwana si mumativu taata wano waali anaaboke. Namugaani embeera gyendabyemu taata wange nze ndaatwandimujje mu ddwaliro lino. N'atwalibwa mu ddwaliro eddene ekimbe oba musawo tekimukisobola. Omwana ayogera dayirekiti ono. Mu malwaliro eddala amalala kaba kajanja. Abasawo tebagambye nti tulemereddwa ba tetutegedde ensonga gy'alina. Namugaaka mwongere omusawo mumpe rifaalo leeta. Yamugaba muwe rifaalo leeta. Nagaake ngambe muneeba maama tulabe nenze ndaba yandigize. Kaagala mujjawo. Kasi. Kasi konkoto. Kati labe ekiri eno. Ono omukazi taleese omusajja ewaka omulundi omulala. Kati okumanya baatabuka leero baayitawo mpaka mu kisenge. Lengera obwenzi. Engoye nga bazisuula wali. Engoye nga basuula wali. Ngajja wano. Maama abadde yakateeka muloka ku lunnya. Omusajja eddoboozi bawulira ayita Linda. Naawe mala gagira kati olwawo n'okulaawo singa batusanze afazaali. Kati nzise gwe nagambye afazaali tugende mu nsiko. Wali eri we tuyita waliwo n'omusiri gw'omuwemba. Tonyumeza kuntwala mu muwemba omusota egumbojja nga ndi muwemba. Ate omusota okubojjera muwemba towona. N'amuteeka eri. Yagamba yamutama. Oba wamutama muleka akusange. Omanyi mwesiruwaza nnyo. Okwesiruwaza omuntu yaba yagadde olabika ng'omusiru naye amagezi takitegeeza ndi aba talina. Kati wuuno atuuyanye. Obadde ampita oli eno kati obadde amuyita. Kati leero ng'ozze bukyali. N'obudde obw'okuddeko aba bumpimira. Bino yabadde mu buliri bw'omusajja olaba we mutuuka muleko mu ekiwowo essaawa etali yawano omukazi n'agirinnyako. N'agisika agiyisawo paka erinnyiniyo.
negulwa kitugenda naba ng'owonye kalalume nze ndaba gw'otuyanye eki lwaki osanga ava misinde ye n'agamba soko mbulire ekitanda kino kuliko essuuka gye neewola nze yazigula neesonyiwa kuba ebirowoozo byange binnuma wano nze manyi oba neebakawo sinaabye siggwe kumbuulira kumbe kyabaluna agende mu kinaabiro ali emabega aveeyo kati okimanyi omusajja ayinza okwebaka wano mpaka baka inaabeera kasimu ke mpaka nja olaba otulo bwe tukwata eri emabega oli ali eri oba kale ng'alinamu ekifuba n'akolola genda naawe ogwegire oba kati utonaabe weebake sijja kwebaka mala kulowooza nazze kulowooza ono nno ow'emitwe twafudde ow'emitwe efirimu egenda maaso weetegereze kakati abaami n'abakyala nga tujja tudda mu ddwaliro muze yazzeemu akangubanguba tuba tuli awo neyefuula nno agira alowooza sirika abadde amanyi omuwala amukomye okuba ekirwadde ekimuluma mu waluuno ekirwadde olwawulira omusawo kiki ate kiki ekibadde awejja wuuno wano sooka olaba ali mabega w'oluggi yaleese obuzibu oyo waninfulumiza jjukira bamukuttemu mango tebigambo byesirinze ono yalowooza mpewo yemufuuwa n'amuzza kumbe omuwala oli abadde atandise omutugaatuga muze oyo yakanda kusongayo musajja atu abadde ayogera bannayuganda omutemu wuuyo kumbe bannayuganda tebawulidde bannayuganda omutemu wuuyo neridda musajja atalina gadduka akakazi ne kalyoka kamwefubirira omutima omulwadde gattako ekiziyiro kakazi kayina ettima naye bannange okutuuka okutta omuntu eki kyotayinza kuleka ekyo bannange teriiyo kibi kyogattako kibi n'ofunamu ekirungi katuguma musajja nga kalinga ge katasulangako naye mu buliri abakazi balaba edduka saagala kumanyira toddangamu okumanyira kamuse karamutuje lyessanyu lyako kabadde kamweraliikirira olugambo ono ng'ayinza okwogera kyekatamanya nti yali akaagala nnyo era omutima gwali gulwadde ku lwako ensi eragawa oluvannyuma ennyo omusajja yali azzeemu akoogera kyova olaba akavubuka kali katonda yali akoogereddeko ng'akagambye omusajja mujje wano tulengera maziga naluyombya leero akabye bukabi
Mami kikyate. Buzibuki. Ono bamusanga wakatamanyi. Omulwadde yafa. Omulwadde mufu. Omulwadde mufu. Yakuba enduulu. Yagakaaba. Yakaaba. Maama. Derek byamusobera ng'amaze kitegeera nti kitaawe agenze. Ekibuuzo kiri nti ki ekiddaku? Efirimu egenda maaso. Katulabe ludda wa gye biggweera. Katulabe ludda wa gye biggweera. Bawunze. Okimanyi nti oyinza okuleeta omukazi mu famire naye ng'oleese mutemu. N'oleeta omukazi ng'oleese bizibu nga gw'ogenda kubonaabona mpaka lw'oliva mu bulamu bw'ensi lwa mukazi oyo. Ate no gy'oleeta omukazi nga ssanyu era byonna ebyali byagana ne bitandika okutambula nga oleese mukisa. Ekizibu kiri nti tomanya ddira oleese kisiraani naddira oleese mukisa. Wabula mu byonna okwegendereza kikulu. Bwe tuba tulaba firimu nga zino tubeeko ekyokuyiga. Oleeta omuntu ate kiyinza obutabeera ku mukazi n'emikwano gye tusanga gino kyaliiwo ne wejjusa olunaku lwe mwabeera lwe mwafuuka abanywanyi nga yafuuka kizibu nga weeyoolera fa akalimba n'oleeta onaawunze onaawunze maama awunze naluyombya mugende mukebere endabika bye bubi maama mugende mukebere alabika akyasaba abadde atukubye kawunika nga mulamu abadde atukubye kawunika maama omanyi yali wabuwunika nga akyavubuka jimewunyaka pale firimu egenda maaso. Batandika okungubaga bonna ebadde empagiruwaga. Ate empagiruwaga ezo zigenda ne zivaawo empagiruwaga. Wegendereze. Okwegendereza mu nsi si kyangu. Kale nno oluvannyuma ebintu tebyali byangu. Okungubaga kwaliwo naye mukama amaze n'amutonda. Kale nno Katonda bw'atyo bwe yasalawo. Naye ng'ajjukira ebizibu bitandikirawa? Mukama akugumye. Webale kufaayo. Firimu egenda maaso. Tofaayo bibaawo ebyo. Tofaayo mukwano. Kale ono yamugumya okulabika ntaggwamu maanyi kubanga amuga nti munange amaanyi ate munange tugayina kuggwamu. Tamanyi kyokkola. Bakungubazi. Abakungubazi. Mu bakungubaga mulimu n'ono Katuga bantu. Kati babadde bazono kyava kwala mukazi we n'amuzza eri. Yakwata mukazi we n'amuzza eri. Ne batandika okwegeyamu. Batandika okwegeyamu. Kati kumbe ebigambo byona ebyali ku ssimu
ono we yamunyumizaako nti onagenze ewaabwe w'omusajja gye bamuzaala n'ensanga ogusajja guli okadde gwe nakyawa nga gwe gutaata gwe. Ono n'amubuuza n'amugamba nti kati ogusajja ogwo tegubyogere ne gukuttira amaka. Ekyo kyo kituufu. Era ono yamuwanga amagezi. Ebigambo ebyo yono yali tamanyi nti awulira. Musajja ati yeefula yali tawulidde. Ewa muzeeyi yavaayo dda. Byebigambo byebumbi yayogera ku mulundi guli ng'onaamugamba nti wa muzeeyi yali yavaayo. Nabena naye nga talina kyakukola kuddako ng'alina funa musajja mulala atambuza obulamu. Tiyandibaddewo nga yeesibye kumbi. Era naye bw'oneemamaaza nange owulira ekikazi kino ekyamugamba. Ekigambo kwemamaaza okimanyi. Luli yamugamba yamutama era n'amugamba ndi w'oneemamaaza. Teriiwo muntu agamba kwemamaaza nga talina kimuyigula. Ekiyigula ennyana kiva mu kibeere. Ebigambo ebyo ng'ayitawo. Gumamu naye mukwana ebyensi byebityo Mukama yamututte. Abamu bagenda Mukama yabatutte kweri. Mbadde nkwagalamu. Kiki tugende ffenna ndi asooka olindeko. Amututte wa ono naye simwekakasa. Jjukira ono amanye ekintu kye yakoze. Oyinza okukola ekintu ekibi ng'oyagala obeeko by'ozibikira. Naye ate n'ekibi kyennyini ky'okoze n'otandika okuba ku ntunno jjukwe kennyini n'ogwa ku pressure. Kati kyava ajja ewa muganda we. Leka n'ebintu sibitegeera. Kakati amanyi oli lwaki amuzza mu kaama. Agenda mugamba ki? Tabanga amanyi. Ono tabitegeera. abadde aŋŋamba kyategwa okola ki? So kumbuulira oli kyadagamba. Nange nimugamba mukazi we. Ono n'amubuulira amazima. Kajjukira musajja mukulu bbawo ono yali tamanyi nti ono omusajja gwe yafuna omuto mutabani w'omugenzi yafudde. Tetumanyi oba alipoota yafunibwa naye omugenzi alabika aziikiddwa. Omuntu afudde omutima n'atugiddwa byawukana. Kati ensasagge yiino yalaba nga tateredde bali tamanyi kye bagenda kwogerako. Kaakano munnange oluvannyuma omedda njala ku luggi neebuuza aba bano balazeewa nga takwata kubo tajja ewaka. Yatuuka ewaka ono mulamu we kubanga yebba wa muganda we. Kati mbw abadde azze kulaba ayagala mwami. Luwe yamuggyaawo luli ku kuziika bye baayogera tebyaggwa. Kubanga ono tulaba okwewuunya kungi. muganda we Azze omulaba. nze nyansabye Munnange nzuuno tusanyuse nnyo okulaba. njebali Bigenda bitya? naffe bwe tuli nkola Weeregereze. obwongo bwanzijidde eradde Alamusizza omukulu amulamusizza akaawo. Muli mu mbeera kiko ensimbi. bitalo Namugaba bitalo nnyo munnange. Keni bitalo by'amaanyi era tukyali mu kunakuwala. bulamu bwa muzeeyi Muzeeyi yagenda mangu atyo. Muntu yalwala mu kaseera katono ekimba ekimuluma balowooza mutima oba muntu obalowooza ni oli afunamu ebimuleega munda bayinza olowooza pressure oba ki. Kubanga ze symptoms ze kigaba. Omuntu abasinga abakubwa pressure oluusi bateva kukuba nti babirowoozo bya mirimu oba ki. mbadde njagala okugamba Namugaanira ensonga endeese. Nayagala ogigamba lulinde sigigamba. Kubanga wali okyali mu bulumi bwa kufiirwa essaawa eyo nga mukyali ku maziga. Kono ndi kale. N'agaakamba bafunirako okunywa. Nga bafuluma. Oyagala mugamba kyolonda banga olugambo olukutawaanya. Omukazi ng'aleeta butunda. Mwagala kutandika kwogera no bya lugambo era mugye olugambo lwammwe.
nze nno nabalabye. Kati yasooka n'aleeta obutwa. Yalina buno obwangu ye Messi. N'ateekamu overdose. N'ateekamu obutunda, ataddemu obutwa. Agala nattabulamu, agala nokombako. Awulira obutwa bunoze. Abadde akombyeko awulira obutwa bunoze. Kisiru. Baddange. Kiwekanze mu kikomba ku butwa kozi. Olaba lw'oyagaliza muka kitaawo. Kati ng'atereeza. Ng'aleeta akatunda sijja balindo onayinza okudduka tanywedde katwa. Omukazi ng'ajja ng'aleeta akatwa. Abatabulidde akatwa. Ayagala akatwa bakawulire. Ayagala akatwa bakawulire. Saagala kwemamaaza. Bano batudde bweru. Bagenda maaso era ono ali mu mugumya nga munange era okuvirwako omuzadde kitegeeza kula. Nga bw'omanyi omuntu eyaleese olugambo oyinza obutatuukira ku nsonga. Emboozi oba olina ogiteekateeka era olina n'ogisimira omusingi kweva. Munnange ng'onaanywa katunda. Ng'anywa katunda. Yatadde mumwe oba yatadde muno mwaziiza olugambo oba mwonna yataddemu. Kuba bonna banywedde. Yatadde mwombi. Yateeka mu kimu. Yateeka mu kiriwa. Yateeka mu kyabbaawo amugyewo aleme funa lugambo oba yateeka mu kyoli aluleese. Wano we tulitandikira ekitundu ekyokubiri bwe libezze. Abadde ne Juma Madina ne Sango Vincent nga ba directors era nga Sango Vincent ye producer waayo. So no nga yakuwandiikibwa Wakigo Vincent. Ene we tuwerabise tubagala nnyo mwenna abatwagala naddala bawugira ebina Uganda yonna mweraba akuume.